single mothers Uganda sometimes nga bwomanyi emanyi okubanyiga ne balinnya ennyonyi ne bafuluma ng'ekigendererwa ekibatutte kukola ssente kulabirira abaana baabwe ne famire zaabwe zibe bulungi. But just imagine omwana yagenda nga mulamu agenze bamutemyeko omukono, omwana yagenda nga mulamu agenze bamubajjudde bamugjeemu ensigo ne bakwata omuwalabu ng'amaze okukola ettemu ng'eryo n'effujjo ng'eryo ku mwana, omwana ne bakwata ne badipootinga budipootinzi ewatali na lipoota nambulukufu. Ndi wano honorable nga nkusaba, ndi wano nga nkusabira ddala, tusaba ensonga z'abakadaama baffe be bajjamu ebitundu ziddemu zittuke buto bafune obwenkanya, kubanga bafuuka bali awo bintuntu ebitategeerekeka. Ebibuuzo ebyebuuzibwa abaana baabwe be baazaala be baali bagenze okukolerera bagenda kusobola kusavaivinga batya mwene ensi. N'otunuulira omwana yava eno nga mulamu n'agenda n'afiira ku kyondo ky'obuwalabu. Boosi kyakola n'atikka butisi mwana n'akomawo ewatali alipoota nambulukufu. Bano abantu baffe banaku, honorable ffe abantu abagenda ku kyeyo, famire zaffe zennaku, ffe abantu abagenda ku kyeyo, famire zaffe ze zitalina connection, ffe abantu abagenda ku kyeyo, famire zaffe ssuubi balimu ffe. Oba okitegeera, famire zaffe zirowooza nti ffe kasuwa ak'okuleeta essanyu mu maka. Honorable kiki kyenkusaba taata? Tusaba abaana baffe bafunenga obwenkanya bwe babanga nga waliwo ensonga eziri genuine, waliwo ebintu ebirabibwako. Honorable ndi wano ndi mu kukoowoola era nga nkusaba kuba nze muntu akkiriza nti amaanyi ago galina abantu baffe